nze omanyi nkibagamba kyesikola nkigamba gino emiti banyambye buyambi omanyi n'ekyo nakyo tukyebaliza Mukama okufuna omuntu gw'osobola okwesiga n'akolera ebintu nga bino oba okiraba kubanga abantu si baki abantu si beesigwa abantu bangi bandyagadde okubikola naye ng'okufuna gwe yeesiga nti gundi kinkolere lutalo naye kati kino nga bw'omanyi ebibira nti bw'akula atuuka akaseera n'ayiwa ebikoola kati bw'ayiwa ebikoola atandika okwerima atandika okwerima yekka ne yekka owaye ekitasula woosula tekikubuza tulo ono kalitunsi yasooka ono naye kati engeri oluusi nange gye neesuulirayo ogwa naggamba oluusi bigira ndowooza okirengera yooyo era oli bwaga nti mbadde njagalayo emiti egy'okuseresa naye akyakula kalitunsi ono ali mu bbanga ki myaka guno atambuza gwa 3 bwe mba seerabidde guno atambuza gwa 3 kino kyekintu ndowooza kalitunsi ono twamubalagako emabega nali njogera nnaku ezo ne muganda wange nyina mikwano gyange mulongo Waswa ne mulongo Kato omu ali Dubai omulala ali Kata ndowooza baguze puloti ezisoba mu buli omu ndowooza aguze poloti eziringa mu 6 kale emuganda ndowooza kati tutandike okulowoozaako ewalako ku bintu ebiki ebinene ewantu wano twateeka ne tufunawo yiika zaali 4 naye zaali za lusaagiriro ozijjukira buli emu baagiriguza sente mmeka zaali mu bukadde 4 ku lwalero ewantu wano yiika yaawo tuli mu Nabusanke ku lwalero yiika yaawo wano eri mu bukadde 225 banga eritali ddene naye twaguliranga mu lusaagiriro awo kusuula tunaabiraba ne tumala ne twongerako yiika zaali 3 kati waliwo omukwano gwange omu byankwatamu n'ensenvula oluwaanyi okitegedde nze ntunda nze sente nzitereka mu ttaka obwavu bwe bunnuma kwensala kati ne muwaako yiika kati n'ensigaza nze ezange naye ziri wamu oyinza obutamanya era tuli bakufuna saveya amusalireko ekiki kubanga kalitunsi yasimbibwa wamu kati n'ensigazaako yiika zaalinga 6 naye kati gino emiti ogiraba gibulako katini nze oŋŋamba otya nti egindi wala ng'eyo gy'ogamba nti wala bw'olinnya takisi ku ssaawa emu ku ssaawa 4 oba otuuseeyo eyo wala ki wala okuvaawa so nange nyumirwa girambula ne baŋŋamba tusabayo eddagala ly'ebiswa bwe bityo naye kati nga bw'olaba ekibira kino alhamdulillah naye ndi mu kyalo kaakati muganda wange wane wantu olaba ku yiika zino 6 nzija n'ensalako yiika wano nenteekawo country home nenteekayo amaka gange nempumula nga neebeerera eno teri masannyalaze nenteekayo sola yange oba genereeta nendeeta German Shepherd zange ezi 2 ne zikola obusirikale kaakati ebintu ng'ebyo byonna bw'obitunuulira bituyigiriza nti bwe tumala okubaako we twefunza wano mu bubugabuga ate tugendeko mu bitundu ebitannafuuka bubuga
twefunzeyo nga tewannapaaluuka. Yes, bw'omala ogifuna kati ate funzaako eyo ewala ofuneyo kiyiika ekyabiri kiyiika ekyasatu noonyaayo si kwewaayo si bukozi. Era bino ebintu saagala bagamba nti bya bugagga naye byakutalaafiya kubanga wano waali wakyavu. Omulala yandigambye nzeyo mu kyalo sikola ki sigendayo njagala mu kigagga. Naye kyeggaye nti bw'omala ogula mu kigagga n'ogula mu kigagga abasajja abo bonna boolaba emuyenga boolaba ekkololo balinayo gye bavuga eyo kilomita 2. Obirabye? Kyekyo.